Tukyali mu ssuula yaffe ey'omukaaga mu kitabo kyaffe Amaanyi g'obuntu ekyawandiikibwa Simon Senkaayi. Ekyokuyiga ekirala, obusukkulumu bw'ekintu buli mu musingi. Newankubadde obulungi bw'ekizimbe bulabikira mu ndabika yaakyo, kyokka amaanyi n'obusukkulumu bwakyo buli mu musingi. Olw'abavubuka okwewala okukola ennyo mu mulembe guno, kwe kufuna endowooza y'okufuna ebyamangu. Waliwo endowooza nti osobola okukeera ku makya n'osimba ekijanjaalo ne kikulirawo olw'eggulo n'okikungula. Endowooza eno esimbye amakanda mu bavubuka ne mu bakuzeeko nga bawoza ddiirwa efuna kiralu oba kagwirawo n'ebintu ebirala. Embeera eno ereeteddwa abantu ab'enjawulo abagenda bamansamansa ensimbi ne balowoozesa abavubuka nti bw'okuba ddiirwa ofuna. Ekintu ekyongedde okwonoona obwonoonyi ensi n'obwongo bw'emigigi emito. Naye obuwangaazi bw'ekizimbe n'obusukkulumu bwakyo byekwese mu musingi gwakyo. Obuwanvu n'obuzito bw'ekizimbe businzira ku buwanvu n'amaanyi g'omusingi, ekitegeeza omusingi gwe gusalawo obuwanvu n'obusukkulumu bw'ekizimbe. Kinzijukiza gye nvudde naddala mu lugendo lw'okuyitibwa kwange. Nsanze abavubuka bangi abalowooza nti naakatandika. Nga bw'ozimba ennyumba osookera ku musingi. Guno gusimwa era ne guzimbwa okusinziira ku nju esuubirwa okuzimbibwa. Bw'osalawo nti oyagala ya myaliriro ng'ebiri, kitegeeza n'omusingi ogusimwa gweyongerako obuwanvu mu ttaka. Kino kitegeeza ensimbi empitirivu n'ebikozesebwa ebingi ddala. Kyokka ekyewuunyisa, oluvannyuma lw'okumalira ebintu bino byonna mu ttaka ate biziikibwa, ettaka ne bitalabika. Abantu bangi amaaso n'okutendereza bibeera ku kizimbe, era bwe baba bawaana obulungi bw'ekizimbe teri ayogera ku musingi newankubadde nga gwe guwaniridde ekizimbe. Ebiseera ebisinga omusingi gwogerwako nga waliwo ebintu bibiri: ekizimbe nga kigudde oba okuggyamu olwatika. Kale kagube mulimu guvaamu nsimbi oba kutuuka ku kyoyagala, olina okwewaayo. Mwatu n'obugagga obw'ensibo nabwo bwetaaga ebiseera okuzimba, era buno bwe bugagga obusobola okuyimirirawo okuva ku mulembe ogumu okudda ku mulembe omulala. Ebirungi byonna babikolera omusingi. Naawe ogenda kuyita mu mitendera egy'enjawulo okuzimba ky'oyagala okubeera. Togenda kukeera bukeezi ku makya ofuke ky'oyagala nga tokikoleredde, era singa okifuna tekiwangaala. Kale zuula ky'oyagala, oluvannyuma otandike okuzimba omusingi gwakyo. Mulimu okunoonya amagezi, obukugu, okuluŋŋamizibwa n'okutegeera ekyo ky'okola. Kikaluubiriza, naye oluvannyuma lw'okuzimba omusingi osobola okuwanirira ebintu byonna ebisigadde. Obanga eyazimba ku lwazi, weewala okufaanana eyazimba ku musenyu, kubanga oluvannyuma lw'omuyaga ogw'amaanyi ebintu byonna ebirungi talina kye yasigaza. Ekyokuyiga mu kino ekikulu, zuula ky'oyagala, oluvannyuma otandike okuzimba omusingi gwakyo. Ekyokuyiga ekirala, mpaawo kitakoma okuggyako amagezi. Bw'owa amagezi ekitiibwa gajja kukusukkulumya, bw'ogeekwatako gajja kukuweesa ekitiibwa. Mu nsi ebintu byonna biggwaawo ate bikoma, ne bw'ogaana otya era bimala ne biggwaawo. Buli kintu ekirina entandikwa kiba n'enkomerero. Ng'olweggulo bwe luliibwa ekiro mpola mpola, oluvannyuma obudde ne buziba, naawe olunaku olumu oliseebengerera. Kale toggwangamu nnyo lwa bintu bya nsi. Ekintu kyokka ekibeerawo emyaka n'ebisiibo ge magezi. Ganoonya okusinga ebisigadde, kubanga wali amagezi ebintu bingi bisoboka. Mu biro byo eby'okuseebengerera tolijjukira mirundi gye wassa, wabula ebintu eby'enkizo ebyatwala okussako era n'obyenyumiririzaamu. Kale fumiitirizaamu, biki by'olina okukola ng'ozze obyongezaayo. Ebyo by'olyenyumiririzaamu mu biro eby'oluvannyuma. Obulamu bulinga kitabo kikalu ekikuweebwa ng'ozaaliddwa, obuvunaanyizibwa okuwandiika olugero lw'obulamu bwo bubwo. Wandiika ebyo ebinaakusanyusa era ebirikuweesa ekitiibwa. Buli ky'oyagala okukola kikole leero, kubanga obw'enkya tobulinaako maanyi. Tokoowa, sigala ng'osindika, ng'oluubirira, era ng'oli ku mulamwa, kubanga ebyo bye bisalawo olugero olulungi. Beera ekyo ky'oli, era kola ebyo ebikusanyusa, nga toluubirira nsimbi zokka, wabula omulimu omuyonjo
ogusobola okusiimibwa bwe guli kuweesa empeera. N'ekisingira ddala, teweerabiranga nti buli kintu ku nsi kikoma okuggyako amagezi. Ganoonye, gasasulire, galwanirire era gawe nnyo ekitiibwa kubanga tegaliggwaawo. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, ekintu kyokka ekibeerawo emyaka n'ebisiibo ge magezi. Ganoonye okusinga ebisigadde kubanga wali amagezi ebintu bingi bisoboka. Ekyokuyiga ekirala, endabayo ey'ebintu nkulu n'okusinga entegeerayo. Ekyawula abali obulungi n'abankuseere y'endaba yaabwe ey'ebintu. Omuntu omu yagamba bw'ati, ekikuteeka waggulu si ntegeerayo wabula endabayo ey'ebintu. Bw'oweetegereza ensonga eno ozuula nti oli awo w'oli kati kubanga bw'otyo bw'ozza ovvuunula ebibaddewo. Ekitegeeza nti engeri gy'olabamu era gy'osalawo okuvvuunula oba okulabamu ebyo ebibaddewo nkulu nnyo mu bulamu bwo. Engeri gy'olabamu ebintu nkulu nnyo n'okusinga obuyigirize bwo, ewammwe gy'ova, obusobozi bwo, embeera ekwetoolodde n'engeri abalala gye bakulabamu. Omuntu ow'endaba ennungi tayinza kulemererwa kubanga abeera teyeekubagiza ne bw'aba asoomoozeddwa nnyo. Buli kiseera alaba ng'akyasobola era tamala gaggwaamu ssuubi. Okugeza, abasajja babiri baafiirwa emirimu. Baalina obuyigirize bwe bumu era nga bali mu myaka gye gimu. Bwe baatuula awaka ebbanga, baasalawo okuddamu okunoonya emirimu era baatandika okugenda mu bifo eby'enjawulo nga balekayo ebiwandiiko byabwe. Kyokka oluvannyuma lw'okugezaako ebbanga eriwera nga tebayitibwa, omu ku bo yakoowa. Kyava agamba munne nti tebagenda kufuna mirimu era teri mirimu. Yaddamu kunywa mwenge na kunoonya mikwano gye abalala era abali mu mbeera y'emu. Baasiibanga mu kwekubagiza na kwogera bintu bimalamu maanyi. Ye munnaabwe yayongera okunoonya nga bwe bamusuubiza naye nga tebamuwa. Oluvannyuma yasalawo asabe omulimu gw'obwannakyewa ave ku ndowooza y'okusasulwa. Baamutegeeza nga bw'ataali wa kusasulwa yadde okufuna empeera yonna. Yakkiriza era n'atandika okukola, kyokka munne ng'amusekerera era ng'amutegeeza nga ye bw'atasobola kukolera bwereere. Musajja wattu yanyiikira mu kukola nga yasooka ku mulimu ate nga yasembayo newankubadde nga yali tasasulwa. Abakulu mu kitongole baamwagala nnyo era ne bamutuma awatali kusasulwa kyokka nga teyeekaanya. Oluvannyuma lw'emyezi, omu ku bakulu mu kampuni yasuulawo emirimu ng'afunye awalala. Abakulu abaali basigadde baatuula okunoonya omuntu ayinza okumuddira mu bigere, kwe kusalawo okuwa omusajja ono eyali akola obwannakyewa. Bw'atyo yaddamu okufuna omulimu ogw'ekitiibwa ate nga gumusasula nga ye munne akyali waka. Enjawulo eyali wakati w'abantu abo bombi y'endaba yaabwe ey'ebintu. Omu yakoowa era n'akkiriza embeera n'afuna n'endowooza nti teri mirimu. Omulala n'asigala ng'akkiriza nti emirimu gye giri era teyakoowa. Kino kyongera okukulaga nti ebiyinza okutuukawo ku bulamu bwo tobirinaako maanyi era tosobola kubifuga. Naye oluvannyuma lwabyo okukutuukako ebyo byonna ebiba bibaddewo, engeri gy'obirabamu n'engeri gy'ovvuunulamu embeera eyo nkulu. Engeri gye tulabamu era gye tutwalamu ebiba bibaddewo yesalawo engeri obulamu bwaffe gye bugenda okubeeramu. Endaba ye ey'ebintu esinga embeera ekwetoolodde, esinga obulungi bwo n'obuyigirize bwo. Obuyinza okusalawo engeri gye tulabamu ebyo ebitutuukako mu kkubo ly'olugendo lwaffe buli mu ngalo zaffe. Mu ngeri y'emu tetusobola kukyusa byafaayo byaffe, era tetusobola kusalawo bantu bwe banaatwogerako, naye tulina obuyinza okusalawo engeri gye tunaakosebwamu. Abantu bangi bensanze nga baddu ba kusoomoozebwa kwabwe. Oli ng'akugamba nze saasoma era ebyo sibisobola, nze munnange ewaffe tetugenda wala, n'ebirala ebiringa ebyo. Naye singa buli muntu atunuulira abantu abakoze eby'amaanyi, abasinga ku bo embeera ze bayiseemu zibadde enzibu ddala, era abamu n'obuvo bwabwe tebasobola kubwogerako. Wabula ekibayamba bwe butafuuka basibe ba mbeera ze bayiseemu ne bamalirira okukola. Kale omuntu bw'akyusa endaba ye ey'ebintu n'obulamu bwe bukyuka. Kye kigendererwa ky'emisomo gyonna egiteekebwateekebwa wamu n'egiri mu kitabo kino. Olwaleero malirira, oba gwase oba etonnye, ogenda kukola n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna okusigala ng'otambula. Lowooza ku bintu byonna ebikusoomooza ofune endowooza eno: nga nkyali mulamu, nja kuwangula ate n'ensi njogereko. Sigala ng'oli mugumu ate nga tova ku mulamwa, nga bw'ojjukira nti embuyaga yeeyamba emiti okusindika emirandira mu ttaka.
Ekikulu mu kino, omuntu bw'akyusa endaba ye ey'ebintu n'obulamu bwe bukyuka. Ekyokuyiga ekirala, obulamu si bwangu naye busoboka. Obulamu bukaluubiriza naye awatali bwo amakulu tewali. Okusinziira ku bye tuyitamu mu nsi, byongera okulaga nti obulamu si bwangu. Kyokka era teri akugamba nti bumwanguyira. Nga bw'olaba, teri muvubi ayinza kukugamba nti ennyanja nnyangu, era buli omu akubuulira nga bw'etta oyo agimanyidde. Ebintu byonna si byangu, naddala ng'otandika, era wooteramu amaanyi okubaako w'otuuka, obeera otambudde ebbanga ddene. Singa byali byangu, ne Katonda zaabu yali mutadde ku ngulu, nga weetaaga enkumbi emu oba bbiri n'omuzuula. Naye awo n'abanafu bandigaggawadde, era ebintu byandibadde byangu. Naye nnyongedde okuguma nti Mukama Katonda bw'akuyita okubaako ky'okola, akuwa obusobozi bwonna okukituukiriza, newankubadde tagamba nti binaabeera byangu. Waliwo omusajja Katonda gwe yaleetera ekyennyanja ne kimumira, ne kimutuusa gye yali agaanye okugenda. Kale nno n'ensi bw'etyo bw'eri. Olaba n'omulokozi yennyini yalina okukubwa emiggo ate amala afumitibwe oluvannyuma akomererwe. Ako kaali kabonero akategeeza tewali kigenda kukuweebwa buweebwa nga tolina ky'okoze. Nsanga abantu bangi abatya nga beebuuza gye banaabaawo mu nsi ejjudde okusoomooza. Ntera okubaddamu nga mbategeeza ti singa tetwalina busobozi kukyusa mbeera eri mu mulembe gwaffe, Katonda yalibadde yatuleetadde emyaka 2 egiyise oba yanditulese mu biseera ebijja ng'ensi eno eriwo kati emaze okuvaawo. Okubaawo kwaffe kabonero akalaga nti tulina buli kye twetaaga okufuga byonna ebiriwo ne tuvaamu ng'abazira. Manya kino, olina ekirabo kya Katonda mu ggwe. Osobola okubeera ky'oyagala singa onoogoberera amateeka ge n'ebiragiro ebifuga ensi, kubanga nga bwe tulabye mu ssuula eziyise, ensi efugibwa mateeka, era abo abagamanya ne bagagoberera batuuka ku lyengedde. Kale si nsonga ngeri gy'owuliramu oba by'oyitamu mu kiseera kino. Bw'onoosalawo okulemera ku mulamwa n'okusigaza essuubi wakati mu nsi eweddemu essuubi, ojja kuwangula. Tujja kuyita mu mbeera eno, era mmanyi nti ebiseera byaffe ebijja bitukula ng'omuzira. Tusigale nga tutambula. Si byangu naye bisoboka. Obulamu bukaluba naye buli muntu abulwanira. Kale tewali kkubo ddala okuggyako okubuggyamu amakulu n'ebirungi. Ekikulu mu kino, singa byali byangu, ne Katonda zaabu yali mutadde ku ngulu, nga weetaaga enkumbi emu oba 2 n'omuzuula. Ekyokuyiga ekirala, okuyitibwako gye kukoma okuba okugazi n'okusoomoozebwa kw'osisinkana. Obusukkulumu bw'ekyo ky'oluubirira busalawo nnyo obuzito bw'okusoomoozebwa kw'osanga. Nga tukyali bato, taata yatugambanga bw'oba olinnya bonna basika, ate bw'oba okka bonna basindika. Okwo yayongerangako nti teri muntu akufuula ky'oyagala, ggwe kennyini alina obuvunaanyizibwa okwesitula okutuuka w'oyagala. Wabula bw'oba onootera okutuuka, wabeerawo ababaawo okukulaga nti bakutuusa, oluvannyuma lw'okulaba ng'olinga anaatera okutuuka. Bw'oba owakana, bameka abali wansi b'olaba ensi beeyamba? Awo ewali engero z'abajjajjaffe ezigamba nti balandiza kibaze, baseesa mugwaka, n'olulala nti basindika asitami. Ezo zonna zongera okukulaga obuvunaanyizibwa bwe okwetuusa mu mbeera ekulabisa abalala. Bw'oba omuto, olowooza ng'omuto. Essuubi lyange lyonna n'ebirooto byange byonna byali mu bakadde bange, nga mbasuubira okunfuula omuntu gwe nnali simanyi, kyokka nga yeegombesa. Naye Katonda talowooza nga bazadde. Bw'osaba maama ekyokulya akuwa buwi, kubanga akimanya nti enjala eba ekuluma. Katonda bw'omusaba okukula n'okufuuka ow'amaanyi era omusukkulumu, akuggyako omulimu ate n'akuwa okusoomooza okuyitiridde. Kibeera gye tuli okugezaako okutegeera ebikolwa bye nga twebuuza ekimukoza ekyo. Kyokka okuyitibwako gye kukoma okubeera okusukkulumu era okw'amaanyi n'okusoomoozebwa kw'ofuna mu bulamu bwe kutyo. Okwakaalukana n'okusoomoozebwa bitundu ku bulamu era bye bitufuula kye tuli. Bw'ogenda okugula amatoffaali okuzimba enju, oyagala agagumye obulungi oba agayidde. Kyokka agayidde ate ge gabeera okumpi n'omuliro,
mu ekyo njize nti wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi obuntu bwo kye tuyita character buteekwa okuba nga bw'amaanyi nnyo okusinga embeera ekwetoolodde. Tulabye emabegako nti newankubadde tetulina busobozi kusalawo bitutuukako, kyokka obuyinza bwaffe okusalawo engeri gye binaatuyisaamu n'engeri gye tubirabamu. Embeera eno yempalirizza okulekeraawo okwemulugunya ne neebaza olw'ekyo kye ndi, kubanga newankubadde siriwe njagala naye ate siriwe nnali, era ndaba gye ndaga n'okusingira ddala abeegomba okubeera kye ndi nabo bangi. Kale yaniriza okusoomoozebwa kwo ng'okimanyi nti amaanyi gaakwo n'obuwanguzi bwo bwe butyo. Ebintu ebyanguyira abangi okukola n'ebirungi ebivaamu bitono. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, Katonda bw'omusaba okukula n'okufuuka ow'amaanyi era omusukkulumu, akuggyako omulimu ate n'akuwa okusoomooza okuyitiridde. Ekyokuyiga ekirala, ekikulu si bye bakwogerako wabula bye weeyogerako. Omuntu atonda obulamu bwe n'ebigambo by'akamwa ke ebisimba amakanda mu kukkiriza kwe. Bw'oba onoobaako gy'olaga ne gy'otuuka, olina okuzibikira amatu agawulira ebigambo by'abantu. Emyaka giyise bukyanga ntandika lugendo luno. Nga bwe tulabye gye buvuddeko, si byangu naye bisoboka. Bangi balowooza nti ndi mu kusaagamu ng'abavubuka bwe babeera, era bangi baalowoozanga nti nja kubivaako ngende nkola ebirala ebivaamu ssente ez'amangu ng'era abavubuka bwe bakola. Boogera bye baagala n'ekisinga okumalamu amaanyi nga teweegenderezza be bantu bo ddala. Bano mubaamu abooluganda, emikwano egy'oku lusegere wamu n'abantu abakulu be tulabirako oba be tuyita ba role models, nga bano mu kifo ky'okukukkiririzaamu n'okukuwa amaanyi ng'omuvubuka osigale ng'otambula nga bakuwabula ate bakumalamu bumazimaanyi. Naye mu byonna saakoowa era saalekeraawo okwekkiririzaamu, kubanga kye kintu ekisinga obukulu. Ezaali ennaku zaafuuka emyezi, emyezi ne gifuuka emyaka, era kati tuli mu myaka. Nkyakola ekintu kye kimu, ntambula olugendo lwe lumu newankubadde mpola mpola, naye sivanga ku mulamwa, era wano n'ekisa kya Katonda we kitandikidde okunkolera ekkubo mpola mpola. Njize nti mu nsi mulimu abantu ba bika bisatu, era buli muntu alondako gw'anaaba. Abasooka be bantu abakola ebintu, abalala abatunuulira ebikoleddwa wamu n'abeewuunya ebyo ebikoleddwa. Abantu abalowooza nti tunaawanika kati baasirika batunna butunuzi, abataatukkiririzaamu beewuunya, kyokka abaatulwanyisa naddala nga tutandika abasinga baalekeraawo ate baagala tukole nabo, era mwattu batusembeza. Kino kibaddewo oluvannyuma lw'okukuuma ebyokulwanyisa byaffe namuzisa, omuli obutawuliriza bigambo byabwe ebiringa obwambe, okukkiriza kwaffe ne tukuteeka mu Katonda waffe, obwagazi obungi ennyo eri ebyo bye tukola wamu n'okulemerako. Kyokka newankubadde ebyo byonna weebiri, ekisa kya Katonda eri abo abamwesiga era abasigala ku mulamwa gw'okukola obulungi nga tebasuubira kufuna mpeera kibeera nabo ebiseera byonna. Tosuubiranga buli muntu kukutegeera nga bwe twalabye mu ssomo eriyise, kubanga tebamanyi kkubo lyo, bakulaba bulabi. Era kyova olaba nga ne mu mpagi omukaaga ojja kulaba nti newankubadde weetaaga abantu, naye ate era olina okweggyako abantu abamu okusobola okutuuka gy'olaga. Kale buli mbeera embi yeekweseemu ekirungi. Olaba n'essaawa enfu ebeera nnamu emirundi 2 olunaku. Kale yigira ku bantu abo, wulira bye boogera naye tobiwuliriza. Sigala mu kkubo lyo, gumiikiriza kubanga Mukama Katonda wo amanyi ekisinga era ali naawe bulijjo. Tolekeraawo kukkiriza ate tokoowa lwa bigambo, olunaku lwo luli kumpi lw'onoowangula. Ekyokuyiga mu kino, omuntu atonda obulamu bwe n'ebigambo by'akamwa ke ebisimba amakanda mu kukkiriza kwe. Ekyokuyiga ekirala, omukisa kikulu naye okugutegeera nakyo kya nsonga. Omukisa bwe gutakonkona, zimba oluggi. Byempisemu binjigirizza nti obuwanguzi si bw'abo abalina byonna bye beetaaga mu bulamu, oba abo obulamu be buwadde buli kye beetaaga, wabula abo basobola okukozesa ekyo kyonna ekibaawo okufuna kye beetaaga.
Okubeera mu kifo ekituufu oba okuba n'omukisa newankubadde kikulu si kye kikufuula omuntu omuwanguzi, wabula obusobozi bwe okukozesa omukisa ogwo oba ekifo ekyo obulungi n'ofunamu ky'oyagala. Okubeera n'amagezi ku kintu kikulu nnyo, kubanga bangi baweereddwa omukisa naye ne bavaayo buggo nga tewali kye bafunyeemu ekyokulabirako. Tulabye bangi ababadde mu bifo eby'obuvunaanyizibwa ng'abakulembeze ab'amaanyi, kyokka ekiseera kyabwe ne kiggwaako nga tewali kye balina. Bangi babadde bakozi ba gavumenti emyaka egisoba mu 3, naye ne awummula nga talina na waakusula, nga n'ekyokulya takiraba. Abalala bayingidde paaliyamenti ne bamalayo ebisanja 2, ne batakozesa mukisa ogwo na nsimbi ze bafunye, ne bagenda okuwummula nga ne bwalwala basaba emikwano ba gavumenti okumuyambako. Tulina okuyiga okukozesanga obulungi ebiseera n'emikisa emingi ensi gyetuwa, kyokka n'ekisingira ddala okunoonyanga amagezi agafuga emikisa gye tulina okusinga ensimbi okutali kutegeera. Weesabire ggwe asoma kino era awuliriza bino, onoonye abantu abakusingako abayinza okukuyamba okumanya engeri gy'oyinza okukozesaamu emikisa egikwetoolodde okusobola okuganyulwamu n'okugenda mu maaso. Waliwo enjawulo wakati w'okutunula n'okulaba. Osobola okuba ng'otunula naye nga mwattu tolaba. Kye ntegeeza kwe kubanga omukisa ogulina naye nga togulaba, ekitegeeza nti amagezi agakusobozesa okugulaba tonnagafuna. Noonya okumanya n'okutegeera omuli amagezi agafuga emirimu gyo n'ebiruubirirwa byo. Y'engeri yokka gy'oyinza okufuna mu kintu kyo ky'okola. Buli mulimu gulimu emikisa mingi, naye bw'oba togiraba tosobola kuguganyulwamu. Weebuze kuba kusingako bakuyamba okulaba gwe by'obadde otunuulira obutunuulizi. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, obuwanguzi si bw'abo balina byonna bye beetaaga mu bulamu, oba abo obulamu be buwadde buli kye beetaaga, wabula abo basobola okukozesa ekyo kyonna ekibaawo okufuna kye beetaaga. Ekyokuyiga ekirala, tolinda muyaga kukka, yiga okugutambuliramu. Tolinda kiseera kituukiridde, kozesa ekiseera kino okifuule ekituukiridde. Ebiseera ebisinga twagala nnyo ebintu ebyangu. Ekituufu nange saagala nnyo bintu binkaluubiriza, ge mazima. N'okutuuka okuteeka ekitabo kino mu maloboozi, mu butuufu kinkaluubirizza. Kyokka bw'ogenda weetegereza ebintu eby'enjawulo abantu abalina bye bakoze tebalinda mbeera kutereera, kubanga teri kiseera mbeera weebeerera ng'ekusobozesa okukola byonna bye weetaaga okukola. Bw'oba oyagala okubaako gy'otuuka naye nga wala, kisaanye oleme kulinda budde kukya. Tandikirawo kutambula, ebisigadde bikusange mu kkubo. Bangi balowooza nti waliwo ekiseera ekituufu okutandika okukola ku bintu bye baagala, kyokka oluvannyuma bagenda okukitegeera nti tebituuka ng'obudde bugenze. Buli lw'oba nga ky'okola kituufu, ebiseera byonna bibeera bituufu okukitandikiramu. Weetegereze, singa bakusuubiza omulimu kyokka ne bakulagaanya essaawa ze bakwetaaga, naye essaawa ezo nga tezinnatuuka, enkuba n'etonnya, okola otya? Omuntu omutuufu talinda nkuba kukya, kubanga ayinza okutuuka ng'amulindiridde agenze, oba n'okutuuka gy'alaga nga teri nkuba. Talina bw'annyonnyola nti enkuba ebadde emukutte. Tolindanga muyaga kukendeera, wabula okweyigiriza okugutambuliramu. Eyo y'engeri yokka omuntu gy'ayinza okubaako ky'akola mu nsi eno ejjudde emikisa, emitego n'amakuuli. Kibeera kirungi weeyigirize ng'okutambuliranga mu budde obukaluubiriza abalala, naddala singa oyagala okusanga bye weetaaga mu budde. Va mu bulamu obusinga okukwanguyira. Weeyigirize okutambula newankubadde ebiseera bizibu, osobole okufuna ky'oyagala mu nsi. Oteekwa okujjukira nti ky'onoonya waliwo abalala nkuyanja abakinoonya. Kale kola ng'olugero lw'abajjajjaffe olugamba nti ennyonyi enkeeze y'eri olusiriŋŋanyi. Ebintu by'oyigidde mu kukakaalukana oba mu biseera ebisoomooza bye bintu ebikusobozesa n'okuyamba abalala. Situka, genda okole ky'oteekwa okukola ng'okimanyi byonna by'okola obikolera ggwe si muntu mulala. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, bw'oba oyagala okubaako gy'otuuka naye nga wala, kisaanye oleme kulinda budde kukya. Tandikirawo kutambula, ebisigadde bikusange mu kkubo. Ekyokuyiga ekirala, obugumiikiriza n'obutakoowa gwe musingi gw'obuwanguzi. Obugumiikiriza
tekitegeeza kulindako kyokka, wabula obusobozi okulindako mu bukkakkamu. Bubadde bugumiikiriza na kulemerako okusobola okukola byonna bye nkola, naddala okuwandiika ekitabo kino ate n'okuddamu okukisoma. Bingi bye nkola nga nandibadde nabivaako n'ekitabo kino tewaali kisomye. Oba oli awo n'okuntegeera tewaali ntegedde. Waliwo enjogera egamba nti awali obugumiikiriza omuntu asobola n'okufumba ejjinja. Kino kitegeeza n'ebintu by'olowooza okuba ebizibu bisobola okufukaamirira amaanyi g'obugumiikiriza, obukkakkamu n'okulemerako. Waliwo omuti gw'amabanda oba kye tuyita bambu ogusangibwa mu ggwanga lya China. Kigambibwa nti omulimi w'emiti gino alongoosa ettaka era n'ateekamu n'ebigimusa, oluvannyuma n'alyoka aleeta ensigo n'azisiga. Etteeka liri alina okusigala ng'akoola ekifo ekyo ng'akifukirira wamu n'okuteekamu ebigimusa entakera. Kyokka kino akikola mu mwaka ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna ng'ensigo tevangayo mu ttaka. Kyokka omwaka ogwokutaano gubeera guggwako, ensigo n'eryoka ejjayo akatwe mu ttaka. Oluvannyuma lw'ensigo eno okuggyayo omutwe kigitwalira ebbanga lya ssabbiiti 6 zokka okukula n'ewanvuwa fuuti 9. Kino kitegeeza nti omulimi oyo abeera yeetaaga obugumiikiriza obw'amaanyi, okulemerako n'obukkakkamu asobole okutuuka ku kyayagala. Kigambibwa nti ebbanga ensigo lyemala mu ttaka ery'emyaka 5 nga tevaayo ebeera eruka emirandira wamu n'okusindika emirala wansi ddala okulaba ng'esobola okufuna bye yeetaaga mu kiseera ekitono ng'etandise okukula. Tomaliranga biseera ku bintu abantu bye balaba, wabula ebyo ebitalabika newankubadde nga bye bikulu. Oteekwa okubeera omugumiikiriza era omuntu alemerako naddala mu bintu by'olaba nti bikugasa era bikuyamba. Bajjajjaffe baalugera nti akwata empola atuuka wala, nawe olwova amala n'atuuka ku kibuga. Wano wonna baali bagezaako okutusomesa okubeera abagumiikiriza, abatabuguutana, abalemerako, kyokka n'obukkakkamu nga baluubirira okutuuka ku bye baagala. Bwe tubeera twagala okufuna ekifaananyi ekirungi ku bulamu, tuteekwa okusigala nga twambuka okutuusa lwe tulituuka mu bugumiikiriza era mu kulemerako. Buli lw'osanga abagezaako ne balemwa, tekibeera nti byagaanira ddala, wabula lwakuba nti bangi tebaasobola kulemerako na kugumiikiriza. Tewaliiwo kintu ky'ogenda kufuna mu bulamu ekirungi nga kya bwereere. Olaba n'omukka gwe tussa ogulabika ng'ogw'obwereere, singa oziba ennyindo n'oba nga tossa, omaliriza ofudde. Oteekwa okukola n'okuyimirirawo olw'ekyo ky'oyagala. Oteekwa okulemerako nga wejjukiza bulijjo nti obuwanguzi si bw'abantu ba bulijjo, wabula abo abakkiriza okwetikka olubengo lw'okulemerako n'okugumiikiriza ate n'obukkakkamu. Okusoomoozebwa kw'oyitamu leero kujja kufuuka ekizibu gy'oli singa owanika n'ova ku biruubiri lwabyo. Kale tewali kyakukola, sigala ng'otambula nga bw'oluubirira. Tokkakkanira ku bitono, kubanga olina obusobozi bwonna okutuuka ku binene singa ogumiikiriza ate n'olemerako. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, tomalira biseera ku bintu abantu bye balaba, wabula ebyo ebitalabika, kubanga bye birimu amakulu. Ekyokuyiga ekirala mu kitabo kyaffe Amaanyi g'Obuntu, ekkubo erikutuusa ku buwanguzi, ekyawandiikibwa Simon Senkai. Okuzuula ky'oli kikulu okusinga okunoonya ensimbi. Engeri ennyangu ey'okwezuula kwe kwewaayo mu buweereza bw'abalala. Buli ku makya abantu badduka emisinde okugenda okunoonya ensimbi. Abamu bazifuna, abalala ne batazifuna. Ekyewuunyisa, n'abazifunye tebazikkuta, ekintu ekisinze okukuumira ensi zaffe mu bwavu n'okulemesa ebitongole wamu n'emirimu egy'enjawulo okukula. Omuntu azudde kyali amanya omuwendo gwe, amanya okwawula ebibye mu by'abalala, asobola okumanya ebibye gye biri, atambula mugumu nga mumalirivu n'obukkakkamu. Ekisinga okutawaanya abantu naddala abo abatamanyi kye bali kwe kuyaayaanira buli kye basanze nga bakyeyagaliza, era eno y'ensibuko y'omululu n'okwagala okufuna ebingi ebitakolereddwa. Okusoomoozebwa eri abantu abasinga kwe kuzuula ekyo kye bali n'okubeera ekyo kye bazudde. Abantu bangi abeegomba okubeera ng'abalala era bakola nnyo okufaanana ekyo kye batali, kyokka mbu nabo nga balowooza nti bajja kubaako we batuuka mu bulamu, newankubadde beerabira nti
obulamu bwe balimu si bwabwe, ekitegeeza nti kiba kizibu okutuuka ku bye baagala. Buli lw'obeera mu bulamu obutali bubwo ng'okweteekawo otateekwa kubeera, okuggalira obusobozi bwo okuba ky'oyagala okubeera. Ebitono by'endabye bindaze nti okutuuka ku kye njagala okutuukako, nteekwa okuyiga okubeera nze, okubeera mu bulamu bwe nsobola n'okukola ebyo ebiri mu busobozi bwange. Sisobola kutumbula kye ndi nga nsigadde ndi ekyo kye siri. Buli muntu alimu obusobozi obw'enjawulo obwekwese mu ye munda. Obusobozi obwo tosobola kubuzuula n'obukozesa ng'oli mu bulamu obw'abalala. Okugeza, mu kiseera kino oyinza okuba nga ennyingi zaayo ntono, kyokka nga weeyisa nga bannaggwano, otuula mu bifo byabwe, naawe onywa emyenge egy'ebbeeyi n'emmotoka opangisa n'ovuga. Ensimbi ezaali kuyambye okubaako ky'okola mu butono bwo, weesanga ozimalidde mu bitakuzimba era ebitali mu busobozi bwo. Salawo okubeera ggwe, omanye nti tewali muntu gw'okolerera okuggyako ggwe kennyini. Tewali gw'ogenda kusanyusa okuggyako ggwe. Kale tandika okubeera mu bulamu bw'osobola. Zuula ky'oli, ate okkirize obuvunaanyizibwa okusitula omusaalaba gwakyo okigguse, ng'ojjukira bulijjo nti okubeera omuwanguzi kitandikira mu kukkiriza ekyo ky'oli, n'omalirira okukola kyonna ekisoboka okukituukako. Lekeraawo okwefaanaanyiriza abalala, era lekeraawo okukoppa n'okuyisa ebiseera okweteeka ku ky'otoli. Tandika okukola okuggyayo ekyo ky'oli, wekkiririzeemu ate otambule n'okukkiriza, ng'okola ekyo ky'osinga okwagala mu kwewaayo, mu bugumiikiriza era ng'okozesa amagezi, kubanga eyo y'entandikwa y'obuwanguzi obwannamaddala. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, salawo okubeera ggwe, omanye nti tewali muntu gw'okolerera okuggyako ggwe kennyini. Ekyokuyiga ekirala, enkozesa y'ekyo ky'olina yeesalawo amakungula. Kale kola ky'osobola n'ekyo ky'olina awo w'oli. Bwe weetegereza obulungi, buli muntu mu nsi alina omukisa gw'ebiseera bye bimu. Mu kiseera kino omusajja awezezza emyaka 9, omuvubuka ow'emyaka 2 n'omwana omuwere eyakazaalibwa, bonna balina omukisa gw'obudde gwe gumu, essaawa 24. Siriikiriramu weefumiitirize. Kino kiraga obutonde ffenna butuwa omukisa gwe gumu ogw'obudde. Okusalawo engeri gy'okozesa essaawa zino 24 kiri gy'oli. Abamu basalawo okunywamu omwenge, okukolamu emisana n'ekiro, okubeera mu binyumo ebbanga lyonna, okukoppa abalala n'okwagala okubeera kye batali. Abalala ne basalawo okukola obutaweera okulaba nga ebirooto byabwe babituukiriza, ate abalala ne bateeka amaanyi mu kutuukiriza ebirooto by'abalala. Ku nkomerero ya byonna, emyaka si kyekikulu mu bulamu bwo, wabula obulamu bwo mu myaka gyo. Kitegeeza nti essaawa 24 mu lunaku si kyekikulu, naye ebyo by'osalawo okukola mu ssaawa ezo bye bikulu. Obudde gwe mukisa Katonda gw'atuwa, wabula buli muntu akoleramu ebyo by'ayagala. Kyokka ebyo buli muntu by'akola bye bisalawo ekyo kyafuuka oluvannyuma lw'ekiseera. Ensi teri ku by'osisinkanye mu bulamu, wabula engeri gy'obikozesezaamu okufuna ekyo ky'oyagala. Abantu abasobodde okukola ebintu ebikyusizza ensi eno n'obulamu bw'abalala si be balina buli kye beetaaga nga bwe tulabye, wabula abo abakozesa buli kye basanga okufuna ekirungi ekibongerayo mu maaso. Ekikulu si kufuna mukisa, wabula kuyiga kukozesa buli mbeera okugiggyamu omukisa. N'olw'ensonga eyo, okusoomoozebwa kw'oyitamu, amabanja g'olina, oba abalabe abakwetoolodde, oba obuyigirize bw'olina si bikulu, n'ekyoyagala n'obumalirivu bwo okukola okukituukako. Lekeraawo okwongezangayo by'oteekwa okukola, ng'olowooza nti olunaku lumu olibeera n'obusobozi bwonna okukola by'oyagala okukola. Teweerabira nti ebiseera by'ofiirwa kati tebiridda nate, n'ekiseera ekyo ky'olowooza bwe kirijja kiribeera n'okusoomooza okwakyo. N'olw'ensonga eyo, si nsonga ebyekwaso bimeka ebiriwo, oba olina kusoomoozebwa kwenkana ki, weerowooze okole ku by'oteekwa okukolako. Kozesa eddakiika z'olina mu lunaku, ofube okulaba nti buli ddakiika eyita olina ky'ogibalamu. Buli lw'oba olina ky'okola, jjukiranga nti ebiseera by'omu maaso tebiriiyo, bigenda kuva mu ggwe. Singa tobijjaayo, tebirivaayo. Kale buli ky'oli kati n'ekyoyagala okubeera enkya bye biseera byo eby'omu maaso. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, kozesa eddakiika z'olina mu lunaku, ofube okulaba nti buli ddakiika eyita olina ky'ogibalamu. Ekyokuyiga ekirala, obuwanguzi bulungi naye kkomera.
omulabe w'enkulaakulana n'okugenda mu maaso asinga bwe buwanguzi obuwedde. Eriyo abalowooza nti okujaguza obuwanguzi kubeera kwonoona nsimbi na biseera. Buli lw'ojaguza wezza bujja ate n'oyongera okusaka amaanyi ag'okweyongerayo okugenda mu maaso. Kyokka obuwanguzi busobola okukuteeka mu kkomera n'otoddamu kubaako ky'okola nga buli kiseera ojuliza obuwanguzi bwo. Ebimu ku bisenge ebikugira omuntu okugenda mu maaso kwe kulowooza nti awangudde. Era ekizibu ky'abantu abasinga obungi si kubeera nti ebirooto byabwe biri wala nti tebasobola kubituukako mangu, wabula biri kumpi nnyo nga babituukako mu kiseera kitono. Omuntu alina ekirooto ekitono bw'akituukako amaanyi n'obutetenkanya bwe yali assaamu bukendeera, olwo n'alowooza nti yatuuka. Kyokka omuntu alina ekirooto ekinene era nga kikaluubiriza okutuukako, buli kiseera abeera afuba, ayiiya, ne bw'aba alina w'atuuse asigala atambula kubanga abeera tannatuuka. Kale obuwanguzi kikulu, kyokka tuteekwa okujjukira nti ensi etambula egenda mu maaso so si mabega. Bye tuba tutuuseeko kabonero akalaga nti tubeera na bingi bye tuba tusobola okukola. N'olw'ensonga eyo, newankubadde tusaanye okujaguzanga obuwanguzi bwaffe, tuteekwa okwewala okubeera abaddu b'obuwanguzi obuwedde. Buli ky'obeera omalirizza kiba tekikyali busobozi bwo. Oteekwa okunoonya ekipya, obwongo ne butakoma ng'emmotoka ennamu naye nga terina mafuta. Kirungi obutatunuulira lunaku nga tusinziira ku makungula wabula ku nsigo ze tuba tusobodde okusimba. Buli lw'owangula olutalo tojaguza buwanguzi, wabula by'oyiseemu ebikuyigirizza era ebikuwadde amagezi amapya aganaakwongerayo mu maaso. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okusigala nga tukula. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, ebimu ku bisenge ebiziyiza omuntu okugenda mu maaso kwe kulowooza nti awangudde. Ekyokuyiga ekirala, okwagala embeera ennyangu muziziko eri enkulaakulana. Okumanya n'okutegeera okw'enkizo kuli mu kukakaalukana. Emu ku nsonga z'enzudde ezisinga okutulemesa okugenda mu maaso oba okwongera okukula kwe kwagala embeera ennyangu eva mu kwewala okukaluubirizibwa. Ensi mwe tuli yazimbibwa abantu abataalina buyigirize nga bwaffe, era abataalina kumanya kungi mu bintu ebiriwo kati. Kyokka abantu abo baakola nnyo ne beefiiriza wamu n'okweresa okusobola okuzimba kino kye twasangawo. Tebaddukanga kusoomozebwa kwabwe, baakwaŋŋanganga mu ngeri yonna era ne bawangula. Omulembe guno twagala nnyo ebyamangu, era awali okukaluubirizibwa abavubuka bangi tobasangawo. Ebintu ebirimu okuteeba nga matatu, kyanisi, okunoonya abagula ebintu wamu n'ebyobufuzi byeyongedde nnyo mu mulembe gwaffe. Emu ku nsonga y'endowooza abasinga gye balina ey'okwagala okufuna amangu ate nga tebakaluubiriziddwa, ekintu ekitasoboka kubanga buli kintu wabeerawo okukaluubirizibwa, naddala singa oba oyagala okukifunamu ekisinga obunene. Ekiviiriddeko abasinga obutagenda mu maaso kwe kwewala embeera ekaluubiriza n'okudduka okusoomoozebwa. Bangi beemanyiizizza embeera y'okwanguyirwa ebintu, kyokka tewali muzira oba muwanguzi n'antameggwa yatuula butuuzi awo n'akola ebyamangu, ebintu ne byekola byokka. Buli obulamu bwaffe bwe bubeera mu mbeera ennyangu, tuzibikira obusobozi bwaffe okugenda mu maaso wamu n'okukula. Buli muntu si nsonga mbeeramu oba oli, osobola okukola n'ofuuka ekyo ky'oloota obuloosi, kubanga obusobozi bwekwese munda mu ggwe. Singa tetukkiriza kukaluubirizibwa, kukola naddala ebyo ebisinga okutukaluubiriza, obusobozi bwaffe tebusobola kuvaayo munda. Era abantu bangi abafudde n'obusobozi bwabwe. Oteekwa okuva ku bantu bye boogera ne bye bakulowooleza, n'osalawo ng'omuntu omukulu okukola kyonna ekisoboka ng'oyita mu kukaluubirirwa osobole okutuuka ku ky'oyagala. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, ekiviiriddeko abasinga okuba nga tebagenda mu maaso kwe kwewala embeera ekaluubiriza n'okudduka okusoomoozebwa. Ekyokuyiga ekirala, weekalirize nnyo wa wossa ebigere. Olujegere lw'enkulaakulana lutambula nnyingo ku nnyingo awatali kubuukamu. Newankubadde kikulu nnyo okutegeera enkomerero y'olugendo lwo, naye kikulu nnyo okwekenneenya wossa ebigere. Mu lugendo luno olw'obulamu teweeraliikirira nkomerero ya lugendo lwo, wabula wossa ekigere ekiddako. Teweeraliikirira nnyo ebintu ebikyali ewala
Tweraliikirira nnyo ebintu ebikyali ewala ne tulemesebwa n'okutunuulira emikisa egituli okumpi. Naye buli ddaala ly'otuukako kkulu nnyo era lya nkizo nnyo mu kutuuka waggulu. Buli ddaala ly'otuukako kw'osinziira ate ne weeyongerayo waggulu. Kale kibeera kikulu nnyo okwekaliriza eddaala kw'oli okusinga gye likoma. Oteekwa okufuba okuyiga by'oyitamu mu kiseera kino era n'obyetegereza kubanga bye bikuyamba okusobola okutambula obulungi mu bulamu. Yiga okugoberera omutima gwo, okuwuliriza ebirooto byo, naye okusingira ddala okwebuuzanga bw'otambudde mu lunaku. Manyi nga Katonda bw'akuyita okubaako olugendo lw'otambula abeera yakuteekamu buli kye weetaaga okuwangula, naye ekisinga byonna akuwa obusobozi okulutambula. Teweeraliikiriranga buwanvu bwa lugendo. Kola ky'oteekwa okukola olwaleero, ennaku ezisigadde zireke zeerabirire. Ebimu ku biyinza okukulemesa okutuuka bye bintu by'olowooza bye weetaaga okutandika. Kino kikuziba amaaso n'otasobola na kulaba ebyo ebikuli mu maaso awo. Bwe weekaliriza obulamu bwo, ekimu ku bikugaanya okutandika ku lugendo lwo kwe kulowooza nti olina kumala kufuna by'olowooza osobole okutambula. Njagala okukutegeeza nti byonna bye weetaaga okutandika obirina kati, wabula ggwe tonnasalawo kutandika. Ekikyakusibye kwe kulowooza nti waliwo by'oweetaaga oba by'okyetaaga olwosobole okutandika. Naye nkugamba kati nti tandika, ebisigadde byekole byokka. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, yiga okugoberera omutima gwo, okuwuliriza ebirooto byo, naye okusingira ddala okwebuuzanga bw'otambudde mu lunaku kikusobozesa okutambula obulungi. Ekyokuyiga ekirala, ky'oyagala obulamu kye buba. Obulamu tebuli mu kwezuula bwezuuzi, naye n'okutonda ekyo ky'ozudde. Obulamu bwewuunyisa, kyokka bwangu okutegeera kubanga ggwe obufuula ky'oyagala bubeere. Embeera esoomooza etuyigiriza ebintu bingi, okugeza okutegeera amakulu g'okwagala oyita mu bukyayi, okutegeera amakulu g'essanyu oyita mu nnaku, n'okutegeera amakulu g'obulamu omala kulaba kufa. Buli mbeera gy'olimu ebeera erina amakulu singa obeera mwegendereza. Wabeerawo obulumi, okwefiiriza, amaanyi n'okwewaayo okutegeera obusukkulumu. Ebintu ebirungi era ebisukkulumu babikolerera era tosobola kubifunira ku mukeeka. Bangi balowooza okufuna eby'obugagga nga tebatuuyanye. Kikutte nnyo abavubuka omubabire ab'omulembe guno. Kikuleetera n'okwewuunya omutindo gw'omulembe oguliddirira omugigi gwaffe. Otera n'oweebuuza oba abaliddawo banaaba batya era baliba ba mutindo ki. Obugagga obw'engeri eyo tebusiima misingi era tebuwangaala, anti ababukola tebaabutuuyanira, tebaabukolerera, ekibulemesa okufuna emirandira eminywevu. Tosobola kubeera musukkulumu nga tolina lugero. Buli muntu yenna gw'olaba alina w'atuuse waliwo olugero emabega w'obuwanguzi obwo. Okusoomoozebwa kw'empitamu leero, oba obulumi bw'empulira mu lunaku, oba okwefiiriza kw'enkola ebiseera byonna, tebiriiwo kummenyaamenya, naye okunyweza n'okunsobozesa okubeera omuntu oyo gwe nteekwa okubeera. Mu byonna, embeera eyo ebeerawo nsobole okuwa ekitiibwa ekyo Katonda ky'abampadde. N'olwekyo obulamu buli ekyo ky'obufuula era ky'obwagalamu, kubanga newankubadde ebitabo ebitukuvu tewali na kimu kyali kigambye nti obulamu buliba bwangu. Byonna byasuubiza busuubiza nti bulimu amakulu singa weewaayo eri okuyitibwako. Buli kyenkola olwaleero nteekwa okukikola obulungi ddala, nga nfuba okulaba nti teri musajja ali ku nsi oba mufu ali magombe oba oyo azaaliddwa oba alizaalibwa ayinza okukikola okunsinga, kubanga amakulu tegali mu kufuba kubeerawo, wabula okubaako by'omalirira okukola era obikolerere obituukeko. Ndiwo olw'okuyitibwa kwange era ndi mumalirivu okukola kyonna ekyetaagisa okusobola okutuukiriza ekyo Katonda kye yanteekerateekera. Manya kino, osobola okuba ng'okaaba, oyisiddwamu amaaso, ogezezzaako emirundi mingi n'ebikyagaanyi, era ozze ogwa emirundi mingi. Teweerabiranga nti obulamu tebuli mu by'oyitamu oba bigwo by'ogudde, wabula emirundi gy'onoosobola okuddamu okuyimirira wekka oddemu otambule. Mu buwanguzi teri kuwanika, kubanga singa okikola, okusooka tekikyusa mbeerayo okuggyako okwongera okwonooneka.
naye mu buli mbeera mw'oli olwaleero tufube okulaba nga tugenda mu maaso, kubanga teri ajjukira mirundi gye wagwa wabula egyo gye wawangula. Va ku ndowooza y'okuwa ensonga ennyingi ezikulemesa, noonyayo ensonga ntono oba emu yokka bw'eti eraga bw'oteekwa okuwangula. Ebintu bingi bijja ne bigenda, naye ggwe wooli, kubanga ekikulu si ebyo ebikutuukako wabula engeri gye tubirabamu ne gye tubivuunulamu. Obwo bwe bulamu ggwe abufuula ky'oyagala bubeere. Ensonga enkulu ey'okuyiga mu kino, tosobola kubeera musukkulumu nga tolina lugero. Buli muntu yenna gw'olaba alina w'atuuse, waliwo olugero emabega w'obuwanguzi bwe. Ekyokuyiga ekirala, obuyinza bubwo okusalawo enkomerero yo. Mu kusalawo okwo entuuko yo mwetonderwa. Nga bwe tulabye emabegako, abantu bangi baagala nnyo okwewala okusoomoozebwa, ne beerabira nti okusoomoozebwa kitundu ku bulamu bw'omuntu yenna omulamu era alina gy'alaga. Kyokka era mu kusoomoozebwa Katonda mwe yakweka amagezi n'okutegeera obusukkulumu, era ng'abo bokka abakkiriza okukuyitamu be bokka abafuna amagezi gano amakusike. Omuntu bw'agenda okugula amatoffaali agazimba era naye agula ago agayidde obulungi, ekitegeeza nti ge gabadde okumpi n'omuliro. Abantu abagumu ddala be babayise mu muliro gw'okusoomoozebwa n'okugwa, wabula ne basigaza essuubi nti embeera yakukyuka. Embeera esobola okukaluba, osobola okugwa, era ne bw'oba tonnaba weetegeke oyinza okugwa. Osobola okufiirwa ennyo era osobola n'okuggwaamu essuubi. Ebyo byonna bisoboka eri buli muntu omulamu era akyalina omukka gw'assa. Naye buli kiseera kyonna mu bulamu gw'olina amaanyi agasalawo engeri olugero lwo gye lunaakomekkerezebwa. Waliwo emirundi mingi gy'ogwa era ekyo tosobola kukyewala ng'okyali mulamu. Naye amaanyi okusalawo oba onoosigala ku ttaka oba oyimukoddemu olwane buto gago. Kolerera nnyo ekyo ky'oyagala. Kolerera nnyo ekyo ky'oyagala, kubanga tewali kintu ky'amakulu ky'ogenda kufunira ku mukeeka nga tokikoleredde. Obulamu bukwetaagisa okubeera n'amaanyi n'obuvumu ng'okimanyi buli kintu kyonna ky'oteekako obwongo bwo okisobola. Bwetegereza obulungi, obulamu bwefaananyirizaako omuzannyo gw'ebikonde. Bwe bakukuba ebikonde n'ogwa, osobola okusigalawo n'owangulwa, oba osobola okusituka n'olwanirira obuwanguzi bwo n'ekifo kyo. Tewali n'omu ku ffe yajja na kifo ku nsi, byonna tuteekawo biteeke, kyokka oluvannyuma lw'okubiteekawo ate tulina okubikuuma. Oteekwa okubaako n'ekintu ky'oyimirirako, oba si kyo ogwa n'embuyaga y'okusoomoozebwa. Omusajja omu ayitibwa Lee Goldberg yayogera ebigambo bino: okuyimirirawo olw'ekyo ky'oyagala kiriko omuwendo n'omutango, kyokka okugaana okubaako ky'oyimirirawo nakyo kirina omuwendo. Kale okusalawo kukwo mu buli kintu. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, okuyimirirawo olw'ekyo ky'oyagala kiriko omuwendo n'omutango, naye era n'okugaana okubaako ky'oyimiririrawo nakyo kirina omuwendo gwakyo. Ekyokuyiga ekirala, omusingi omugumu bwe buwangaazi. Buli kintu kyonna ekirabika era nga ky'amaanyi kirina omusingi ogw'amaanyi ogutalabika. Nga bwe kibeera mu kuzimba, ekitundu ekisinga okubeera ekizibu gwe musingi. Gubeeramu okusima, okuteekateeka emitayimbwa, okutabula enkokoto, okuzimba ebisenge, okubikka n'okukkatira. Awo enju n'eryoka etandika. Obuwangaazi bw'ekizimbe bwekwese mu musingi, era obuwanvu bw'ekizimbe businziira ku maanyi g'omusingi. Omukugu omu yalaga nti ekizimbe gye kikoma okuba ekiwanvu waggulu ne wansi mu ttaka bwe kityo. Kyokka omusingi gutwala ensimbi nnyingi, ebiseera, okwewaayo, obugumiikiriza n'okwefiiriza, kubanga obulungi n'obuwangaazi bw'ekizimbe bwesigamye ku gwo. Kyokka oluvannyuma lw'okuzimbibwa gubikkibwa mu ttaka era abantu tebagulaba. Abantu bonna abasinga bawaana buwaanyi bulungi bwa kizimbe, era tewali n'omulundi n'ogumu lwe bawaana omusingi kubanga tegulabika. Ne mu bintu byaffe ebirala byonna bwe kityo bwe kiteekwa okubeera. Ebintu byonna ebinaawangaala birina okuba n'omusingi omugumu. Mu mulembe ogujjudde okwagala okufuna amangu, abantu bangi bateekwa obudde butono nnyo mu kuzimba omusingi nga baagala okuyitawo amangu, era y'ensonga eviirako
obutawangaaza bintu bye baba bakoze. Kitwala ebiseera bingi okuteekawo omusingi kubanga kwe kuyimirira ebintu byonna. Oteekwa okumanya ky'oyagala ate n'owaayo obudde okukikolerera n'okukiteekateeka. Weewale okwagala okusanyusa ensi n'okukola kabandabe. Yiga okubeerawo mu mbeera gy'osobola oweeyo ebiseera ng'oteekateeka ebyo by'oyagala okutuukako. Tosobola kuzimba kizimbe kirungi nga ky'amaanyi ku musingi munafu. Tambulira mu biseera byo, tofa kuboogera. Ebiseera bingi teri afaayo ku musingi olw'ensonga Katonda abamanyi obulungi bw'ekizimbe ekinaaguyimirirako. Tekirina makulu kulabika bulungi kungulu nga tolina musingi kw'oyimiridde. David Allen yayogera ebigambo n'agamba nti si bulungi bwa kizimbe bw'olina okutunuulira, wabula enzimba y'omusingi yekisobozesa okuyita mu kugezesebwa kw'ebiseera. Kale kisingako okutambula empola okusinga okudduka naye n'ototuuka. Tomalira budde ku kwagala kukakasa bantu. Kola ky'oteekwa okukola, ebisigadde obirekere Mukama Katonda wo eyakuyita mu lugendo olwo. Ekyokuyiga ekikulu mu kino kisingako okutambula empola okusinga okudduka kyokka n'ototuuka. Ekyokuyiga ekirala, faana n'ekyo ky'onoonya. Ebintu byonna biva mu birowoozo. Bw'omala okukiraba mu birowoozo byo ojja kukikwatako n'engalo zo. Okunoonyereza kw'abakugu mu mbeera y'ensi n'abantu kwalaga nti omuntu bw'ayagala ekintu n'akiteeka mu bwongo bwe nti akyagala era amala n'akifuna. Naye ekisinga mu byonna, omubiri gwe gutandika okusindika amaanyi aganoonya era agasembeza ekyo ky'aba anoonya. Ebintu byonna bye njagadde okufuna neesanze nga mbituuseeko newankubadde ebiseera ebisinga embeera ebadde erabika ng'engumu ddala. Omuntu okukuuma essuubi n'okukkiriza kye kintu omuntu ky'asinga okwetaaga mu bulamu. Newankubadde embeera eyinza obutaba nnungi nnyo era nga tekusanyusa, osaanye okwekuuma nga toggwaamu maanyi era nga tokoowa, kubanga ebirowoozo byo bye bitonda ensi mw'oli. Okugeza, tosobola kufuna kintu ky'onyooma oba ky'otokkiririzaamu nti kisoboka, obeera weerimba. Osanga omwana amaliriza emisomo gye ng'anoonya mulimu n'akugamba nsabye wangi naye nkimanyi olw'okuba nze siri wa ggwanga gundi tebayinza kugumpa. Kaakati olwo obeera omalidde ki obudde bw'okugusaba? Mu nsi tusinga kufuna na kubeera ebyo bye tukkiririzaamu nti tusobola okubifuna. Nze kennyini nyongedde okukikakasa nti obwongo bwaffe bwatondebwa okuzuula ebintu bye bunoonya. Waliwo abantu nga ye buli kiseera alinda mitawaana, alowooza bizibu era nga akkiriza nti ebintu tebiyinza kutambula bulungi. Ekika ky'abantu bwe kiti tekiggwako bizibu era ne bwe bafuna emikisa gibayitako buyisi olw'endowooza yaabwe. Ku ludda olulala, bw'obeera n'essuubi n'okukkiriza nti ebintu bisoboka, kikuwa amaanyi okubigezaako ne bw'oba tolina busobozi. Weesanga ng'olina essanyu okufuna n'obuvumu okukola ennyo. Kyokka oluvannyuma lw'ekiseera bikyuka naddala w'otasuubirira. Mu bulamu wabaawo ebiseera ebizibu ddala, ng'okukkiriza nti embeera esobola okukyuka kizibu. Omanyi si kyangu kukakasa muntu ayita mu kusoomozebwa okuyitirivu tekisoboka okuvvuunuka embeera mwali, era si kyangu kugamba muntu agudde ebigwo bingi nti asobola okuddamu n'ayimirira. Naye omuntu ali mu mbeera bw'ekyo, kiki ddala ky'aba asigazza? Okunakuwala, okwekubagiza n'okukoowa tebikyusa mbeera, okuggyako okwongera okugisajjula obusajjuzi. Tuteekwa okumanya buli ekiriwo olwaleero twali tukibaddemuuko, era ebiseera ebizibu bitujjukiza ekintu kimu, bitujjukiza ebiseera ebizibu ddala bye twali tubaddemu. Bwe guba nga guli bwe gutyo, okwekubagiza si kkubo. Okusala amagezi n'okukkiriza nti buli kintu ekitandikwa kimala ne kiggwa kye kiyinza okukyusa embeerayo. Embeera gy'olimu si yeesoose era si gy'ogenda okusooka okubeeramu, ate si ggwe osoose era si ggwe ogenda okusembayo. Ekituwa amaanyi be bantu abalala abaali babaddeko mu mbeera y'emu ne bagivaamu. Omuntu omugezi yeebuuza, nva ntya wendi okudda wenjagala? Ekikula amangu kifa mangu. Kale tutya nnyo nsonga okwekkiririzaamu n'okukkiriza mu bulamu n'ebiseera ebirungi kyakukuyamba nnyo obutawanika newankubadde abala bangi babeera n'okubuusabuusa. N'olw'ensonga eyo, bw'oba onoonya essuubi, faanana essuubi. Bw'oba oyagala buwanguzi, faanana obuwanguzi, era lowooza ku buwanguzi bwokka, faanana ekyo mu bulamu ky'onoonya. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, bw'obeera n'essuubi n'okukkiriza nti ekintu kisoboka, kikuwa amaanyi okukigezaako
ne bw'oba tolina busobozi weesanga ng'olina essanyu era ofuna n'obuvumu okukikola ennyo. Ekyokuyiga ekirala, ovunaanyizibwa ku mbeera mw'oli ssebo oba nnyabo. Kya nnaku nnyo okulowooza ku mitawaana gyo ng'osuubira nti waliwo ajja okukuyamba. Emyaka giyise mingi okuva lwe nalekayo endowooza eno ky'abantu bateekeddwa okunnyamba okutuuka ku kye njagala. Bw'otegeera nga teri alina buvunaanyizibwa kukyusa mbeera mw'oli, ofuna obuvumu okwekolerera, era wano we wavudde n'abantu bangi okuŋŋamba nti mu butuufu neemalirira. Bwe weetegereza oyongera okutegeera n'okukakasa nti obuvunaanyizibwa okukyusa embeera mw'oli bubwo, era teri gw'obanja kukyusa bulamu bwo. Olumu nsekamu bwe nsanga omuntu anenya abalala obutamuyamba oba obutamukwatirako. Waliwo n'abalala bangi abakulaba okugeza ng'olina w'okola ne batuuka okugamba nti kale gundi oyo akola naye tasobola yadde okugamba nti afunire gundi omulimu. Muli ne neebuuza, abantu nga bano babeera balowooza ki muli? Oluusi abantu abanenyezebwa obutakola nga bwe basuubirwa bambi nabo baba balwanya okutuuka we bali nga tebannafuna na busobozi na buyinza kusalawo mu bifo we bali. Naye byonna mu bulamu tubyekwasa okwongera okwegumya n'okujjuuliriza ekintu ekitulese mu mbeera mwe tuli nga twejjako obuvunaanyizibwa tubusobole okubukuba abalala. Embeera mw'oli ogirimu lwakuba ggwe, era teri muntu agenda kukusanga awo akusitula akujje mu mbeera mw'oli akuteekemu eyo gy'oyagala. Obuvunaanyizibwa bubwo okukola kyonna ekisoboka olabe ng'okwata mavumbavumba embeera mw'oli wesse ku ddaala b'oyagala bakuyambe we bayinza okukulabira. Ensi eyagala batambula era abagenda mu maaso. Bw'oteefaako ogenda kubeera awo w'oli emyaka gyonna osigale kunyiigira bantu. Kale kituufu oli mu kusoomoozebwa okuyitirivu, naye ensonga enkulu ekubeezanga bw'oli ggwe. Endowooza yo, ebikolwa byo n'embeera yo bye bimu ku bikutadde mu mbeera mw'oli kati. Ekkubo erisooka mu kuva mu mbeera mw'oli gwe kusooka okumanya ebintu bisatu. Ekisooka, teri akutadde mu mbeera mw'oli wabula ggwe kennyini. Ekyokubiri, teri gw'obanja era teri alina buvunaanyizibwa kulaba nti ova w'oli. Ekyokusatu, tosobola kuva w'oli okuggyako ng'otegedde ebyo ebibiri ebisooka. Oluvannyuma lw'okumanya ekyo, oteekwa okukkiriza nti ebizibu ebyatondebwawo endaba ye ey'ebintu leero tebisobola kumalibwawo ntegeera y'emu eyabireetera okubaawo. Manya kimu, w'oli embeera ekusinza amaanyi era weetaaga okutegeera okusukkawo osobole okugivaamu. Noonya okutegeera ku nsonga eyo nga weebuuza ku bantu abakulu oba b'olowooza nti baliko we batuuse kyokka nga baali mu mbeera y'emu ne bagivaamu. Kale buli lw'otuuka mu mbeera etasanyusa oteekwa okwebuuza ekigireese, oluvannyuma osobole okumanya aw'okutandikira. Ebizibu biringa nju, bw'otogifuluma oyinza okulemererwa okutegeera oba ebweru walungi oba nedda. N'olw'ensonga eyo kozesa amaanyi g'obwongo bwo olowooze ku mbeera ennungi nga bw'onoonya okutegeera n'amagezi agasingawo, kubanga tosobola kumalawo bizibu by'olina kati n'entegeera y'emu eyabireetera okubaawo. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, kya nnaku nnyo okulowooza ku mitawaana gyo ng'osuubira nti waliyo ajja okukuyamba. Ekyokuyiga ekirala mu kitabo Amaanyi g'Obuntu ekkubo erikutuusa ku buwanguzi. Olunaku olujja mukisa mupya, buli lunaku olujja mukisa mujja. Kozesa omukisa gwa leero otandike bujja. Abantu batono nnyo abatwala ebiseera okulowooza ku bintu, naye ndowooza nti obutonde buno butuyigiriza ebintu bingi nnyo. Okugeza, bameka abalowooza ku kuziba kw'obudde ate n'okukya kwabwo. Ekiro kibaamu enzikiza era kyefaanaanyiriza ebiseera ebirimu okusoomooza okungi, ate emisana wabaawo ekitangaala ekitegeeza omukisa. Buli lunaku olujja kabonero akalanga entandikwa empya era omukisa omujja. Akabonero kano katujjukiza nti ebintu byonna bikyuka era tebibeerera. Emu ku nsonga gye nsinze okulaba mu bantu bangi bambi baddu ba byafaayo byabwe. Ogenda okwetegereza ng'omuntu emiguwa egimukutte bambi si ye yagyeyambaza wabula azze agikuumira mu bulamu bwe ebbanga eddene. Emu ku nsonga enkulu esinza okukwata omwana w'omuddugavu kwe kusigalanga n'endowooza y'ebintu ebimaze okuyita. Mu buto bwaffe taata yayogeranga n'agamba nti ebyafaayo tebikola muntu, omuntu yakola ebyafaayo. Yalinga agezaako okutegeeza
nti gy'ova si nsonga wabula gy'oyagala okulaga kye kikulu. Tuteekwa okutwala olunaku olujja ng'omukisa omupya era ng'akabonero akatulaga entandikwa empya. Kibi nnyo omuntu okubeerawo nga buli kiseera yeekwasa ensonga ezaayita edda nti ze zimulemesezza okubaako ky'akola. Olugero lw'abajjajjaffe lugamba nti ssebwavu bw'alidda abejjereza omunyago. Luno lwogera ku muntu abeera yeekwasa buli olukedde ng'ebyamutuukako emabega bwe byamukose ennyo kubanga bw'ali mu kiseera kino. Tulina obusobozi okutandikawo entandikwa empya n'okukozesa ebiseera ebipya ng'ekitangaala okutulaga nti newankubadde wabeerawo ebiseera ebizibu kyekiro tusobola okubiyitamu ne tutandika bujja emisana. Kale buli olukya omuntu abeera n'ebyokusalawo bibiri: okubeera mu lunaku olupya n'otandika bujja, oba okujja mu lunaku olujja n'endowooza y'olunaku oluyise, oyo gwe tuyita omuddu w'ebyafaayo. Oli waddembe okuzuukuka mu lunaku olujja n'otandika okugoba ebirooto byo, oba okusigala okubiroota obuloosi. Kuno kwe kusalawo ffenna kwe tukola, okusigala mu byafaayo byo oba okusalawo okubaako ky'okola okyuse ebibyo n'ebyabali kuvaamu. Osanga omuntu n'akugamba nti munnange ffe waffe bwe tutyo. Muli ne weebuuza, gwe tosobola kutandikawo nkola mpya n'otandikawo omugigi omupya era n'ojjukirwa ng'omuntu eyakyusa ebyafaayo? Buli lunaku ffenna tuzuukuka ku makya n'obusobozi mu ffe obusukkulumu. Kyokka ebikolwa byaffe mu lunaku bye bisalawo oba tukozesa obusobozi buno oba tusigala mu buddu. Buli lunaku olujja kabonero akalanga entandikwa empya era omukisa omujja. Ekyo kye ky'okuyiga ekikulu mu ekyo kye tuyiga. Ekyokuyiga ekirala, amaanyi gali mu kutandika. Ekitiibwa, obusukkulumu n'obuwanguzi bitandikira mu kusalawo kutandika mu mbeera yonna. Ntutte ebiseera bingi nga njagala okuwandiika ekitabo kino ate n'okukikola mu maloboozi mu lulimi Oluganda. Kyokka nga ngayaala nga neekwasa nti Oluganda si lwangu. Mu kifo ky'okuwandiika mu Luganda ate ne ntandika okuwandiika mu Lungereza. Naye oluvannyuma lw'okwefumiitiriza nasalawo okutandika okuwandiika nga nsooka okukyusa bye nnali mpandiise mu Lungereza okubizza mu Luganda. Oluvannyuma lw'okutandika ate nanyumirwa nnyo kye nnali mpandiika ne neesanga ng'omulimu ogwali gulabika ng'omuzibu ate gulina engeri gye gunnyanguyiddemu. N'ebintu ebirala bingi bye ndabye nga byangu oluvannyuma lw'okusalawo okubitandika mu mbeera yonna mwe mba ndi. Okusoomoozebwa okusinga kuli mu kutandika, era abantu bangi balemereddwa okutandika kubanga balowooza nti ebintu bizibu oba bakyalina bye beetaaga okufuna. Naye bwe weetegereza ogenda okukizuula nti tewali lunaku lugenda kukya ng'olina byonna bye weetaaga okusobola okutandika oba okukola ekintu ky'oyagala. Amaanyi geekwese mu kusalawo okutandika mu mbeera yonna gy'olimu. Ogenda okwesanga ng'ekintu ekyali ekizibu oba tewali olowooza nti tosobola kukikola ng'okikoze era nga weewuunya n'engeri gy'okikozeemu. Buli ayagala okutandika yeefaananyirizaako omugoba w'emmotoka asuubira emmotoka ye okugenda mu maaso etambule olugendo ate nga bw'alinnye ku biziyiza. Emmotoka bw'etayonooneka tesobola kutambula wadde kubanga obeera ogisibye okutambula. Kyefaananyirizaako omuntu agula emmotoka n'afuna ekisumuluzo n'ateekamu amafuta n'emipiira n'aggalawo oluggi n'atuula era n'asiba n'omusipi oluvannyuma n'agikumamu. Bw'amaliriza okugikumamu n'ateekamu giya egitambuza, kyokka oluvannyuma n'alinnya omuliro naye nga tassa wansi kiziyiza kya mukono handbrake kubanga atya ebiyinza okuddako. Wano agenda okumaliriza ng'emmotoka agyonoonye. Mu bulamu abantu bangi baagala okugenda mu maaso naye bagaana okutandika olw'okutya kwe bazze bafuna mu bulamu bwabwe. Tosobola kugenda mu maaso era emmotoka tesobola kutambula kugenda mu maaso ate ng'olinnya ebiziyiza byayo. Okuggyako ng'okkiriza okuvvuunuka okutyako okw'emabega osobole okutandika, tosobola kutuuka ku by'oyagala mu nsi kubanga buli kintu mu nsi kyakugezesa era kigezesa. Bwe tugenda okwebaka tubeera n'essuubi nti tunaazuukuka, kyokka nakyo kyakugezesa kubanga bangi abatazuukuka. Omuntu agenze ne yeetaba mu lutalo ne bw'awangulwa tasobola kusigala kye kimu. Ayongera okuguma era ayiga ebibeera bimusudde, ekitegeeza afuna okutegeera okw'enjawulo mu kintu ekyo. Mu byonna bye tulowooza okukola, ekisinga obulungi kwe kutandika mu mbeera yonna mwe tuli.
nkozeeko nnyo n'abasuubuzi mwatu ne nkizuula nti bangi ku bo tebaafuna mukisa gwa kuyiga, kyokka bayigirize nnyo naddala mu mirimu gyabwe, balinamu obukugu obw'ekitalo bwe bafuna oluvannyuma lw'okuyigira mu nsobi. Ekisinga okulemesa somye ennyo kwe kulaba ennyo era ne batunuulira okulemererwa okusinga obuwanguzi. Tandika, kubanga y'engeri yokka ekuyamba okwaŋŋanga okutyako, era amaanyi, okutegeera, amagezi n'obusukkulumu biri mu kutandika. Ffe ng'abakkiriza tugamba nti Katonda bw'akuyita okubaako olugendo lw'otambula abeera amanyi bulungi obusobozi. Oli ayinza okwebuuza, omanyi otya olugendo lwa Katonda? Buli kirowoozo ky'ofuna mundaayo manya nti kikyo era olina obusobozi okukiteeka mu nkola. Kale singa totandika tolizuula nti osobola. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, olina mu ggwe kye weetaaga okwaŋŋanga embeera yonna okufuuka ky'oyagala. Ekyokuyiga ekirala, buli kye weetaaga okirina. Olina mu ggwe buli kye weetaaga okwaŋŋanga embeera yonna okufuuka ky'oyagala. Ebimu ku bikugaanya okukula kwe kulowooza nti buli kiseera okyalina by'olina okusooka okufuna okusobola okugenda mu maaso. Bw'otunuulira ennyo ebintu bino ogenda okukizuula ng'ebiseera ebisinga ebintu bye twagala bituziba amaaso okulaba bye tulina. Kale buli kiseera amaaso n'amaanyi ne tubiteeka ku bye tutalina, ne twerabira okutunuulira ebyo bye tulinawo. Bajjajjaffe baalugera, omuggo gwa mulirwana tegugoba ngo. Naye tosobola kulaba gugwo ng'amaanyi go n'essuubi lyo biri wa mulirwana. Mu byawandiikibwa ebitukuvu, Musa bwe yagenda eri Katonda ng'amutuma okununa abaana ba Isirayiri okuva mu buddu, omukisa n'amaanyi yabiteeka mu muggo gwe yalina mu ngalo, era n'amusuubiza nti mu gwo mwaliita okumuwanguza Abamisiri. Naawe omukisa gwo gulimu ekyo ekikuli okumpi, naye ebbanga lyonna ozze oguyitako, kubanga obwongo bwo butunuulidde ebintu birala. Naye wonna w'oli tandika n'ekyo ekikuli okumpi, kubanga nkizudde nti bye twagala bikwekeddwa mu ebyo bye tulina, era tulina okuyiga okukozesa ebyo bye tulina tulyoke tutuuke ku bye twagala. N'olwekyo tomalira nnyo biseera ku by'otolina, otuuke n'okubuusa amaaso ebyo by'olinawo mu kiseera kino, so nga mu by'olinawo kati mwe mukwekeddwa amasomo ge weetaaga okusobola okutuuka ku ebyo by'oyagala. Ky'olina kati kikozese ng'eddaala okutuuka ku ekyo ky'oyagala. Kale mu kaweefube w'okuggula enzigi ezikuli ewala, tandika n'olwo olukuli okumpi, kubanga lwe lunaakutuusa mu olwo lw'oyagala. Weetegereze nnyo ekyo ky'olina kati, okinoonyeemu ky'olina okukiggyamu, oluvannyuma otuuke ku ky'oyagala. Tonyooma kintu kyonna, kabuba obulamu oba omukka gw'ossa kati, kubanga waliwo aguyaayaanira naye nga gugaanye. Obunafu bw'omuntu obusinga kwe kulowooza ku by'atalina era ebimuli ewala, n'okunyooma ebitonotono ebimuli okumpi. Buli kintu ekinene kiva mu kitono. Kale oteekwa okuyiga okukozesa ebitono osobole okufuna amagezi agaddukanya ebinene. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, naawe omukisa gwo gulimu ekyo ekikuli okumpi, naye ebbanga lyonna ozze oguyitako, kubanga obwongo bwo butunuulidde ebintu ebikuli ewala. Ekyokuyiga ekirala, amaaso gajje ku bantu ogasse ku Katonda. Okuyitibwa kwaffe kusanyusa Katonda so si abantu. Kale amaaso gakuumire ku ye, ogajje ku bantu, kubanga bo bayiwa. Olwaleero ntunula emabega ne nzijukira engeri y'ebintu bino byonna gye byatandikamu. Ne neewuunya nnyo abantu be nakkiririzangamu era abaalinga emmunyeenye yange, ng'ate bammalamu amaanyi. Ebbanga ddene lye namala nga ngezaako okutandika ne bigaana. Emirundi mingi gye mpanise ne mbivaako, naye olw'ekisa kya Katonda ne neesanga nga nzizeemu okulemerako. Emirundi mingi gye nakonkona ku nzigi ze nali nsuubira nti ndiggulirwawo, kyokka ne zisibwa. Nsanze n'abantu bangi be neesigamangako, kyokka ne bakanya kunzijukiza nga bye nkola bwe mutali makulu era bwe siribaako na we ntuuka. Nzijukira emirundi emirala mingi gye ngudde ne mpisibwamu n'amaaso, naye ng'abakola kino ate be bange bennyini. Nyongera okujjukira emirundi mingi gye mpeddemu amaanyi, okukkiriza kwange nga kukubiddwa, ne ntuuka n'okubuusabuusa obusobozi bwange, kyokka byonna ne neesanga ng'eddoboozi eriri mu nze munda liŋŋamba, lemerako. Olwaleero bwe ntunuulira abantu abajja gye ndi nga baweddemu essuubi,
olumu nga balowooza nti oba oli awo nze terinzigwangamuuko. Byonna byongera okundaga nti bw'ogoberera eddoboozi ly'omunda omala n'owangula. Ebimu ku bindeetedde okuteeka ebirowoozo byange bino mu kiwandiiko nga kino, abantu ab'enjawulo basobole okusomako bategeere nti mu nsi bino byonna kitundu ku katambi k'obulamu. Mu nsi teri atanyoomebwa era teri atagwa, teri atanyoomebwa era buli muntu agwa. Byonna bwe mbirowooza, ekituufu si maanyi gange oba obuyigirize bwange oba omukisa gwange, wabula ekisa kya Katonda n'okwagala kwe. Sisobola kukugamba nti nali nsaanira nnyo okusinga abalala, era sisobola kwewaana mbu nali nkimanyi nti biribeera bwe biti, naye ekisa kya Katonda era buli muntu akyetaaga. Mu byonna ebintu bye mpiseemu ne bye nkyalaba tebibadde bya kuyisa budde, naye bwe bujulizi bwe nkozesa okutegeeza ggwe awuliriza bino era asoma bino. Ebintu byonna bisoboka awali ekisa kya Katonda, nga kiwerekedde omuntu ategedde kyali era ng'amanyi bulungi ne kyayagala. Tewabanga wakugamba kubanga tewasoma oba tolina kino nti tosobola kufuuka ky'oyagala. Nedda, omuntu yenna amanyi kyali nga bwe tulabye mu ssuula ze tukubye amabega, era ng'ategedde kyayagala, asobolera ddala bulungi okufuuka ekintu kyonna kyayagala okubeera mu nsi, singa abeera ataddeyo omwoyo era nga mumalirivu okwetikka omusalaba gwakyo. Gy'ova si nsonga, ne ky'oli kati si kikulu. Katonda asobola bulungi okusitula omuntu mu buwanvu bw'atasobola na kufumiitiriza. Wakati mu mbuyaga y'okusoomoozebwa okungi, mu biro eby'obutaba na ssuubi ne mu mbeera ez'akazigizigi, toggwangamu ssuubi era tolekangayo kukkiririza mu ekyo ky'okkiriza, era tobuusabuusanga Katonda, kubanga okusoomoozebwa kw'oyitamu leero n'ebizibu ebikusanze mu kkubo gy'emikisa Katonda gy'awa abo baayagala bafune amagezi amakusike era gy'akozesa okubasobozesa okutuuka ku ebyo bye yabatondera. N'olw'ensonga eyo, mu kifo ky'okukaaba, okwesaasira n'okwekubagiza, londawo okubeera omusanyufu mu byonna, era nga weebaza Katonda nti ofunye omukisa okuzuula amagezi n'okutegeera abangi kwe bayaayaanira mu nsi naye nga tebafuna, nga n'ensimbi zaabwe tezibasobozesa kutegeera ebyo ebikwekeddwa. Kubanga ye alonda baayagala bategeere n'abawa okutegeera, ate baatayagala kutegeera n'abakweka ebintu bino, nga ne bwe babitunuulira tebabiraba, so nga ne bwe babiwulira tebabitegeera. Sigala mu kukkiriza era osiibe ng'oyatula n'akamwako nti ndi w'amaanyi n'okukirawo, era ndi mu kkubo ettuufu ery'obusukkulumu bwange, kubanga oyo eyampita okukola kino ali nange era talinjabulira. Ofiiriddwa ensimbi oba omulimu, ekkubo likyakubuze? Bakugambye nti tosaanidde? Abo bennyini oba ababo bennyini bakuvuddemu? Oyisiddwamu amaaso oba ogudde nnyo? Byonna biteekwa okubaawo singa ky'oliko kibeera kikulu. Kyonna kye kiri nkubuulira nti ffenna tukiyiseemu era tukyakiyitamu. Jjukira nti Katonda tasobola kukutuusa w'oyagala nga tolina magezi na kutegeera kumala, okukusobozesa okukuuma ebyo by'akuwadde n'okubiwa ekitiibwa. Sigala ng'otambula, goberera omutima gwo, lowooza binene byokka, kyokka tandika n'ebitono. Ekiseera si kinene ensi eneetegeera nti ddala wali omanyi ky'oyagala, era ensi erijja gy'oli okunoonya amagezi. Mu kiseera ekyo galiba ga muwendo nnyo, kubanga oliba otegedde amateeka gaago. Kale amaaso gajje ku bantu, ogatunuulize oyo eyakuwa ebirooto ebiri munda mu ggwe. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, okuyitibwa kwaffe kwe kusanyusa Katonda so si bantu. Amaaso gakuumire ku ye, ogajje ku bantu, kubanga abantu b'ensi eno bayiwa. Ekyokuyiga ekirala, ensi ya mpankuwe. Ensi okukula n'okubaamu n'emirembe, buli muntu ateekwa okugaba ky'alina okusobola okufuna ky'ayagala. Ekituufu ekisinza okusuula ensi eno mu biseera ebyakazigizigi, be bantu okwagala okukyusa obutonde buve mu nteekateeka yaabwo bugoberere bo bye baba baagala. Ensi yatondebwa nga buli muntu okufuna ky'ayagala ateekwa okusooka okugaba ky'alina, wabula ekireese obuzibu era ekigenda okwongera obuzibu mu nsi eno gwe muwendo gw'abantu ogweyongedde nga gwagala okufuna so nga tegulina kye gugabye.
ensonga eno bw'ogitegeera ozuula nga si kyangu kufuna buwanguzi nga tonnabugaba. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bigamba nti omuntu kyasiga kyakungula, kale buli lw'ogaba oggula enzigi nnyingi ez'emikisa kubanga baddiza oyo agabye. Ndabye era ne nsoma ku bantu bangi ddala, naye sirabangayo oba okuwulirayo omuntu eyayavuwala olw'okugaba. Kyokka nsanze bangi abali mu mbeera embi nga tebalina kye baali bagabye yadde okufiirwa. Singa obadde omanyiyo omuntu eyaggwebwako ebibye olw'okugaba, awolekerawo okugaba. Ebintu byonna babisigamu, kalube luganda oba omukwano. Buli lw'otosigamu naawe tosobola kufunamu ekyo ky'oyagala. Twala ekyokulabirako eky'omuti gw'omuyembe. Emiti mingi gyekuzizza okutuuka we giri, era bwe gissa ebibala tegirya bibala ebyo. Abantu bwe balengera nti omuti gwengezza ne bwe guba mu kibira bateekawo ekkubo okutuuka we guli. Naye gwo gwetaaga ekintu kimu, gutatemwa, era gukimanyi nti okusobola okufuna kino guteekwa okuwaayo ebibala byagwo. Naye gwe oli awo ogamba nti ssente zikubuze. Kiyinza okuba ekituufu, naye gwe waliwo ky'olina ky'ogaba oba ekikuvaako nga kisobola okuleeta abalala basobola okukuleetera emikisa nabo batwale ekyo ky'olina. Abantu bangi obasanga ng'asuubira kumuwa ate mwattu ng'alowooza bateekeddwa okumuwa. Ente gy'otolabirira ogisuubira otya okukuwa amata amayitirivu? Njagala okimanye nti mu nsi teri kyabwereere. Olaba n'omukka gw'ossa oteekwa okugusika nga bw'ogussa. Singa olekayo okugusika naawe tobeerawo. Ekyo ky'olina tekikuyamba nnyo okutuusa ng'okiwadde akyetaaga, naawe n'olyoka ofuna ekyo ky'oyagala. Bwe saaliwandiise ekitabo kino oba okukiddamu okukissa maloboozi, okukola emisomo ku laadiyo, era nga ne bwe bampita sigenda, mbeera nnaatuuka ntya ku ebyo bye njagala. Naawe fumiitirizaamu. Abantu abasinga okujjukirwa ennyo era abasukkulumu be baawaayo ekisinga obunene eri ensi. Tunuulira mu nzikiriza ez'enjawulo era weebuuza ensonga abagambibwa okubeera entandikwa yaazo. Bajjukirwa nnyo n'okutuusa kati kubanga baawaayo omutango ogusinga ggwe nange tusobole okufuna ekisa ku lwabwe. Kale lwaki togaba? Tandika okugaba ekitone kyo. Wadde ofunye ensimbi oba nedda, gaba amagezi, gaba emikisa, naawe lw'ojja okusobola okufuna. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, ensi okukula n'okubaamu emirembe, buli muntu ateekwa okugaba ky'alina okusobola okufuna ky'ayagala. Ekyokuyiga ekirala, buli muntu alina omukisa mu nsi. Teri muntu ayita mu bulamu nga tafunye mukisa. Ekyawula y'engeri buli muntu gy'akozesaamu ogwo gw'aba afunye. Ekintu mukisa si kyangu kunnyonnyola kubanga buli muntu akyogerako bubwe. Kyokka kye nneekakasa kimu, buli muntu afuna omukisa mu nsi, wabula engeri buli omu gy'agutegeeramu n'egyagukozesaamu yeesalawo oba atuuka ku kyayagala oba nedda. Newankubadde osobola okusanga omuntu n'akugamba ng'ensi bwetemuwangako mukisa, bwetegereza obulungi nga yagufuna, wabula abamu babeera tebaagumanya oba abalala nga baaguzannyisa. Kyendabye ng'enjogera bweri, omukisa gwekweka mu ngoye eziddugala, mu mirimu egikaluubiriza n'ebifo ebizibu. Abo bokka abasobola okuguzuula nti weeguli ate ne bakkiriza okukaluubirizibwa okugutuukako be bagufuna. Ekyenjawulo kimu, abantu baagala byangu ebitakaluubiriza. Ensi buli muntu emuwa omukisa, newankubadde emikisa gy'egaba ya njawulo. Waliwo afuna omukisa gw'ensimbi mu kiseera kitono, abalala ne bafuna obumanyifu eri abantu. Waliwo abaweebwa amagezi, abalala kusoma nnyo n'emikisa emirala mingi. Naye buli omu gw'afunye singa amanya okugukozesa kuba gusobola bulungi okumutuusa ku kyanoonya. Omuntu alina okunoonya omukisa gwe gw'asobola okwemaliramu yenna asobole okuguggyamu ekyo ky'ayagala. Oyinza okuba olowooza nti gwe tolina mukisa oba tofunanko mukisa, era osanga bangi akugamba nti nze saali kino oba saafuna kiri n'ebirala bingi. Naye bw'oba olowooza nti gwe ensi tekuwangako mukisa na gumu, ate omukka gwossa. Bangi w'osomera bino bayaayaana okuddamu okufuna akakisa okussa nga tebali ku byuma. Naye ate gwe laba olina omukisa guno, okitwala ng'ekyokwejalabya. Naye nkukakasa nti kintu kikulu. Situka otambule okozese ekyo ky'olina kati. Tokunukkiriza kirala, tandika n'ekyo ky'olina kati, ogwo gwe mukisa gwo. Ensonga enkulu ey'okuyiga mu kino, teri muntu ayita mu bulamu nga tafunye mukisa.
ekyawula abantu y'engeri buli muntu gy'akozesaamu ogwo gw'aba afunye.